Ekikangabwa kibuutikidde abatuuze ku kyalo Mpumu ekisangibwa mu Ntenjeru Town Council mu district y'e Mukono. Abantu abatannategeerekeka be balumbye abafumbo okuli Nambiro Christine ng'ali lubuto lwa myezi 8 kw'ossa ne Bakabazi Joseph Jole ne bayiwa amafuta ga petroli mu nnyumba yaabwe nga beebase ne bagikumako omuliro mu kiro ekigesiza olunaku olwaleero ng'entabwe eva ku nkaayana za kibanja. Abafumbo bano badduukiriddwa balirwana baabwe ababayambye okubaddusa mu ddwaliro erimanyiddwa nga Erone Kisoga okufuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okukosebwa omuliro ogwakumiddwa ku nnyumba yaabwe. Gutuukidde ku ddwaliro lya Herone Kisoga enkya ya leero tusanze abalwadde embeera gye balimu yataasulewo taasiibewo olw'omuliro omungi ogwabookeza era ng'abasawo balabiddwako nga bakola butaweera okutaasa obulamu bwabwe. Wabula embeera y'abalwadde yeeyongedde okusajjuka ekiwaliriza abasawo okubongerayo mu malwaliro amanene okuli Kiruddu kw'ossa ne Kawempe era nga wano ambulance okuva e Mukono zireeteddwa okubatwala olwo ennaku n'ebuutikira abatuuze abadde bakuŋŋaanidde ku ddwaliro lino. Ye Dr. Mubiru Frank akuliddemu okujjanjaba abalwadde bano annyonnyodde embeera gye baleeteddwamu mu ddwaliro Matumbi Budde nga wano wasinzidde n'ategeeza nti basobodde okubawa obujjanjabi okutuusa bukeeredde ne babongerayo malwaliro agasingako. Bano twabafunye ku ssaawa nga 8 baatuukidde mu mbeera mbi, baatuukidde ku bodaboda omukyala n'omwami abajjiridde mu nnyumba. Naye tugezezaako okubakwasaganya ne ttiimu yange ne tubawa obujjanjabi obusookerwako kuba badde balina okubufuna then tubongereyo mu malwaliro ate agatusingako. Abamu ku batuuze be tusanze ku ddwaliro lino bavumiridde ebikolwa ekika kino ebisusse mu kitundu kyabwe nti era bano si be basoose. Famire eveemu empalana buli muntu akole, buli muntu alina omukono batave ku bintu ebyo by'okwokera abantu mayumba, abantu b'Empumu bave mu ebintu bwe bityo. Buli muntu akole alina emikono, buli muntu alina obwongo. Bate wasoma agenda olime, yasoma noonya emirimu. Talina buzibu. Musajja tuyazibira mu nteze mu faamu ye. Akuumawo obukombi wakati amaze. Okuba we ntuukidde wano nga ndaba ngamba nti Jole ayidde bamwokyereza mu nju. Musajja tayomba takola ki, yekola mirimu gye yabeereyo talinga bavuuka balala bonna. Bukyanga ava mu ssomero yali mu kulima kulunda n'ekyannaku nnyo era abakoze ekikolwa ekyo tukivumirira ddala bubi nnyo. Bano ekikolwa kino eky'ettima bakitadde ku nkaayana z'ekibanja era bwe batyo ne basaba poliisi okuyingira mu nsonga zino etaakiriza embeera. Ngamba abantu b'Ekyaggwe oba abantu b'Ekisoga oba abantu ab'ebitundu byonna buli lw'olabanga empalana ku kyalo muveeyo okulipootinga ku poliisi si ssente. Bwogenda n'olipootinga nti omuntu gundi ne gundi anneewerera okukola bwati ne bwati oba ninako obuzibu okulipootinga si ssente. Kiyambeko ne poliisi okunoonyereza naye kati obudde buno abantu bali mu ŋŋambo tebasobola kuvaayo. Tutuuseeko mu maka g'abayokeddwa wabula ng'ebisiriiza bye bitwaniriza era ng'eno kitegeddeko nti abakoze ekikolwa eky'ettima bakoonya eddirisa ne bayiwamu petroli olwo ne basobola okwokya enju. Abamu ku batuuze abasoose okudduukirira enduulu eno bannyonnyodde ku ngeri enju eno gy'ebengeezaamu omuliro era ne bategeeza nti bakoze butaweera okulaba nga basikayo abantu bano okusobola okutaasa obulamu bwabwe. Omwana w'abandi alajja mu nyumba bakubiddeko beewaabwe omusi munagikwata n'ayogera n'abagamba agenda bagamba abalala banne baganda kusinza kugamba kugavudde kuba tebafumbira muli fumbira maka akayumba ako kane tujja odokera tugenda tufune emmotoka twali tujja n'emmotoka tubasanga mukulu nga tumutwala ku Erone tukyusa na tudunanya tumutwala ku Erone naye ffe ekyo tetwatuuseewo wano twatuuse ku Erone abasabi babadde gye bali embeera ng'eno kiba nga ddala kituuse nti nga bwe boogera nti petroli si kirungi, kiba kibi nnyo. Ye ssentebe w'ekyalo kino Ssaalongo Kajubi Michael yennyamidde olw'ebikolwa eby'ettima ebyeyongera mu bantu buli lukya era n'ategeeza nti abafumbo bano tebabadde na buzibu ku kyalo wabula nga kibeewuunyisizza okuwulira nti babakumyeko omuliro. Yekolera mirimu gye simulabako mpalana n'abantu naye naffe twakyewuunyizza nnyo okulaba nti kituuka bwe kiti okuba nti omuntu ajja n'aggwawo kubanga oba otunudde wano tulabawo nti oba wabaddewo
Amasanyalaze tegakutte Yo omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiriraano Patrick Onyango akakasizza obulumbaganyi obukoleddwa ku bafumbo bano era n'ategeeza nti poliisi etandise okukola okunoonyereza okumanya abakikoze. Kaweesa Paul akusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.